الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumwebaze olw'okutulondera obusiraamu nga eddiini yaffe. Tumusaba atukuumire ku ddiini eno era atutwalireko. Tumwebaze ebyengera byonna byatugabiridde, bye tumusabye n'ebyo bye tutamusabye. Tumusaba atusaasire, atusonyiwe ebyo ebituyitirako ng'abaana Adamu bye tutatuukiriza obutuufu bwa bituukiriza. Asooka okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero twagala okumaliriza olutalo lw'e Badiri nga tulaba biki ebyaliwo nga okulwana kuwedde. Oluvannyuma lw'okulaba nga abasiraamu olutalo bagenda tulinnyako ku ebyo bye twalaba ebyaliwo, okutya okwabayingiramu, Allah okuweereza malayika ziyambeko abasiraamu okulwana wadde bali baali tebaziraba, naye obubonero bweyoleka nti abasiraamu olutalo bagenda tuwangula. Mu mbeera eyo abasiraamu beetemamu ebibinja bisatu. Ekibinja ekisooka ekigenda kigoba omulabe agendera eddala wala. Ekibinja ekyokubiri ekigenda nekitandika okukuŋŋaanya ebintu ebirekeddwa mu ddwaniro obuti, kubanga Abakuraishi bajja n'ebintu bingi byetuyita eminyago. Ekibinja ekyokusatu nekisalawo kisigale ne Nabbi kimukuume. Ebibinja bisatu. Ebibinja ebyo bisatu buli kimu kyakola omulimu gwako bulungi. Abagoba Abakuraishi abagobera ddala okulaba nti tebajja kudda bagenze. Abagenda okukuŋŋaanya eminyago ne bagikuŋŋaanya buli wamu ne batwaliramu n'abanyage. N'abakuuma Nabbi nakyo ekibinja omulimu ne kigukola nga tekyagala kabi konna katuuke ku Nabbi sallallahu. Olutalo luwedde baleese infact nga buli omu afunye eminyago gye, abagenza okukuŋŋaanya eminyago. Abantu bano ebibinja ebisatu ne bikaayana. Abakuŋŋaanyiza eminyago bagamba eminyago gyaffe, ffe twatutte omuvunaanyizibwa, buli omu n'atwala, kubanga eminyago mwalimu okutwala essente, mwalimu okutwala abaddu, mwalimu okutwala abakyala n'ensolo ze bazze nazo. So bye yakuŋŋaanya bye yakuŋŋaanyiza nga dda wali. Abakuuma Nabbi ne bagamba eminyago ffe tulina okugitwala, ffe twakuumye Nabbi sallallahu obutatuukako kabi, tubamulekera ne bamutuusaako obulabe singa ffena tuli mu maziga. Ne bali abaagoba omulabe ne ne bakaayana eminyago gyaffe, tetuba kugoba mulabe temwandigifunye. Kukaayana okwo bagenda kujjamu n'okulwanagana n'obutategeeragana. Allah subhanahu wa ta'ala yassa suratul Anfal, aya ezisooka mu suratul Anfal, agamba billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, yasalunaka anil anfal. Al anfal yeminyago ebiwambiddwa mu lutalo oluvannyuma lw'okulwana. Yasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fa aslihu dhata bainikum wattaqullah. Allah n'awafatwa ku minyago. Bakubuuza ani alina okutwala eminyago ku bonna ku bibinja ebisatu? Bagambe qul al anfalu lillah, eminyago gya Allah, gidda wa Allah, war rasul, n'omubaka we be bagirinako ekigambo ekisembayo, amakulu buli omu abireetewa. Nabbi n'abagamba buli alina kyatutte akikuŋŋaanya akireetewa. Allah n'abateerako ekigambo n'abagamba nti fattakullah, mutye Katonda mu ebyo bye mukola. Temwagenze mu lutalo kunyaga minyago. Empeera ze mwagendedde okufuna mu lutalo ziyinza okubasubwa. Ate wa aslihu dhaata bainikum, muddemu mwetereeze, mutegeeragane wakati wammwe, kubanga ebibinja ebyo ebisatu byali bitandise okukaayagana. Allah bagamba wa aslihu dhaata bainakum, mwetereeze mugyewo enkaayana, ebintu mbirekere Nabbi sallallahu.
eminyago giriko amateeka agagifuga. Buli yalwanye mu lutalo ayina share gyafuna mu munyago, oba wakuumye oba wakoze eki, kasita oba nga wenyigidde mu lutalo ne wabaako kye banyaga mu lutalo lw'eddiini, olinako share. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah amubuulira butya bw'alina okugaba eminyago, era buli omu yafuna omunyago gwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuna al-khums, ebintu ebyanyagibwanga mu lutalo kimu kyakutaano, a fifth, 20% yaddanga wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eyo 20% yali yiye n'abantu b'ennyumba ye n'abo baayagadde okuwaako mbanako. Era eyo y'emu ku maali eyabeezaawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga jjukira Nabbi talya saddaaka ate talya zaka. So mu bimu ku byalimu bimuyingiriza emaali bwe bagendanga mu lutalo, 20% yaddanga wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'emirimu gy'obusiraamu. So n'abeera nga ebyo ebibinja ebisatu abitereezezza, era baakolanga Allah bw'agambye ne babikomyawo, Nabbi n'abagabira. Olutalo nga luwedde, amawulire gaayanguwa okutuuka e Makka. Ku Bakuraishi b'e Makka baali batazze, babagamba kye batukoze okuba bakamanda baffe bonna abasinga babase. Abu Jahali bamuttirayo nga bwe twalaba, Umayya ne bamuttirayo, Abul Bukhtori ne bamuttirayo, Utba, Shaiba, Al-Walid, abo bonna baali basajja b'amaanyi. Bwe batuuka, amawulire gatuuka e Makka, abantu b'omu Makka baawulirwa bubi nnyo. Abantu baabwe abanene babase, ate tukira twagamba batta Abakuraishi 70 of them, ate ne bawamba abalala 7 nga balamu. Kati yali big blow. Abasiraamu 3 bakuba batya Abakuraishi 1,300. Amawulire gatuuka ku Abu Lahab. Waliwo enjawulo, twagamba Abu Lahab ne Abu Jahal. Abu Jahal yali akulembedde eggye, baamuttirayo. Abu Lahab teyagenda, yali musajja mutiitizi nga bwe twalaba, ye yasalawo okusasula ssente. Twagamba nga bagenda mu lutalo, Abu Jahal yawa etteeka, buli musajja ali mu Makka alina okwetaba mu lutalo oba tujja musalira ssente aleete. Bangi baagenda mu lutalo nga tebeesiimidde, babakase lwa mpaka kubanga lyali tteeka. Abu Lahab teyagenda mu lutalo, bamutuusaako amawulire nti abantu bo kye babakoze, Muhammad abakubye bubi nnyo. Amawulire gaayisa bubi Abu Lahab. Abu Lahab yamutuusaako amawulire ago yali mutabani wa Al-Abbas, si mutabani nti yamuzaala, omukozi we owawaka. Al-Abbas, omutabani wa Al-Abbas bw'atwalira Abu Lahab amawulire nti ono noono bamusse ne bano babawambye, obusungu bwakwata Abu Lahab. Okukwata obusungu, Abu Lahab yasalawo akuba omuvubuka amuleetedde amawulire. Mu kumukuba yamukuba bubi nnyo. Abaamukuba mukyala wa Al-Abbas be bayita Ummul Fadl, alengera Abu Lahab yakuba mutabani waabwe bubi nnyo. Yafuna ekiti oba ekiggo n'akikuba Abu Lahab ku mutwe. Baamugamba, omwana okuba waaki? Omwana akuleetedde buleetezi mawulire, gw'onoonyeza amawulire akugambye ekifudde mu ddwaliro, ate omwana omukuba. Ekiti ekyo oba ekiggo kye yakuba Abu Lahab ku mutwe bwe bulwadde obwaviirako Abu Lahab okufa, kubanga kigambibwa omutwe gwatandika okubootaboota, gwajjako ekiwundu nga kinene, ekijjamu envunyu nga kiwunya. Obulwadde obwo Abu Lahab bwamulako ennaku 7. N'abeera mu nnyumba nga tafuluma, ekivundu ekimuvaamu abantu tebamusemberera, n'abaana be kennyini ne bamudduka, ng'emmere baweerezaayo nakati paka bwe yafa. Era ne kumuziika baakasuka bukasusi mu kinnya. Allah essuula gye yamussaako emukolimira, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, netuukirira n'abanga yafa bubi bw'atyo Abu Lahab. Olutalo nga luwedde, Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tujjukire bulungi omulundi ogwasembayo twagamba, alina abantu be yagamba gundi temumutta ne gundi temumutta. Mbambe yali agambye temubatta Al-Abbas, taata w'omuto, agamba asanga Abbas tamutta kubanga yazze mu lutalo nga bakase wa mpaka, n'amannya amalala ge yakola ki, ge yakoonako. Era abo bonna Nabbi be yakoonako nti mbatta baabaleeta, kujjako omusajja omu gwe twalaba Abul Bukhtori ye baamutta. Baawamba Abakuraishi 7.
abakuraishi nsanvu abo abawambe mu lutalo, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola ekimu ku bintu ebina kwabo. Mu suratu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala agamba فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. Options nnya ezaali ku basibe mu sura eyo, suratu Muhammad, sura eyogera ku lutalo. Allah agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, فإذا لقيتم الذين كفروا, we musanga abakafiiri mu mbeera y'olutalo nga mulwana lutalo lwa ddiini, fadharba rikab, mukube mubateme ensingo, amakulu mubatte, kubanga nabo bazze kubatta. So mufuna akakisa akabatta mu mbeera y'olutalo mubatte. Fakti eno yemu ku ssuura oba ku aya abatali basiraamu gye bajja nga bagamba nti abasiraamu bassi, Muhammad yali musajja wa ntalo, naye ne beerabira sababu nuzuli y'olutalo. Bwe baba bavuunula awo tebateekamu nti mu mbeera ya lutalo. Eyo aya ekola mu lutalo, lwotava eno n'ogenda otema munno olw'okuba osomye aya n'okitegeera bubi. So Allah agambye faidha laqitum alladhina kafaru, we musangirizanga abakafiiri mu mbeera y'olutalo, kulwana lutalo lwa ddiini, fadharba rikab, mutema nsingo mubatte, hatta yuthkhina fil ard, fadharba rikab hatta idha adkhantumuhu, we mubatta ne muwulira nti ddala mubasse, amakulu musse namba ddene, nabo ne bagwamu okutya, fashuddu lwathaq, mubawambe mubasibe, batwale ng'abasibe. Bwe mumala okubatwala ng'abasibe, fa imma mannan wa imma fida, kiri ku nabbi oba kiri gye muli, eitha okubawa obuddamu bagende oba okubateerawo obugwakulizo beenunule. So nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja abo ensanvu, musalire ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abawambe ensanvu bwe babaleeta babasibye, yakola ekimu ku bina. Abamu yalagira babatte nga tebawozeza na kuwoza. Mu bye yatta mwalimu abasajja babiri, omu baali bamuyita Uqba ibn Rabi'a. Omusajja oyo Uqba ibn Abi Rabi'a ye musajja eyamubonyaabonya e Makka, eyamusanga ng'asaara ku Kaaba n'amuyira ebyenda by'eŋŋamiya bye baali bamaze okusala. Nabbi yali ali ku sujud, omusajja oyo n'ajja n'enda n'agimuyiwa ku lubuto, ku mutwe, ku mugongo. Omusajja oyo baamuwamba, Nabbi yagamba oyo mumutte, era ye Ali n'amuttirawo. N'omusajja owookubiri yali azze nga akutte ebendera y'eggye ly'Abakuraishi, kubanga yajja ayogera ebigambo ebivoola n'okuvuma abasiraamu. Oyo naye Nabbi yagamba abo babiri mubatte, ne babatta. Abalala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abo bagenda kwenunula, balina okusasula omutango. Nabbi yalaba ng'omuntu n'amusalira ssente okusinziira ku status gy'alimu, z'alina okwesasula, okwenunula nazo. Abalala Nabbi yabata nga tewali kye bakoze, agamba oyo muleke n'oyo muleke. Abalala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabawa emirimu egy'enjawulo, abataalina ssente. Mubamu ku be yata, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yata mutabani wa Al-Mut'im ibn Adi, twamukoonako emabega eri. Yakola ebintu bingi ng'abikolera abasiraamu. Mu kuggyawo ekiwandiiko kiri ekyabatwala mu kkomera, omusajja ono yenyigiramu. Yagamba tukoze kyawulyaza amaanyi okusibira bannaffe mu kkomera, era y'omu ku baakiwakanya omusajja wa Al-Mut'im. Mu kuva e Taifa, Nabbi ng'akomawo okuva e Taifa, Abakuraishi bamuganye okukomawo mu Makka. Omusajja ono Al-Mut'im ibn Adi ye yamuteerayo akabega, yagamba Muhammad nze muteeddeyo akabega ajja kukomawo, era yamuweereza batabani be ne bamunona. Kati mu baawambibwa mu lutalo olwo mwalimu mutabani wa Al-Mut'im ibn Adi. Jjukira abatabani be baanona Nabbi omuyingiza Makka. Kati Nabbi atunulira omutabani ono amujjukira, baali bamuyita Jubair ibn al-Mut'im ibn Adi. Nabbi bw'alengera omuvubuka ono amugamba, mutabani, teyandibadde ggwe naawe nojja ne weetaba mu lutalo kulwanyisa nze.
kitaawe abakuba mulamu sisuubira nti yanjize mu lutalo ate naawe teyandikukkiriza kujja. Nabbi yayogera ekigambo n'agamba nti law kana almut'im hayyan wa kallamani fi haula'i al-asra la atlaqtu sarahahu. Singa Mut'im bun Adi omusajja oyo teyali musiraamu n'okufa yafa tali musiraamu, naye Nabbi yagamba nti singa omusajja oyo abadde mulamu paka kati najja awolereze abasibe bano abawambe 7 n'aŋŋamba mbate mbasonyiwe, bonna nandibasonyiye nga siina gwe nsasuza n'ekintu n'ekintu. Naye omusajja si musiraamu. Yagamba mutabani wa Mut'im, ku lw'ekyo kitaawo kye yankoleranga, ku lw'okunsaasa kwe yantaasanga, ku lw'okumbeererawo mu biseera ekitali kimu, kusonyiye mutabani gwe naye tokomawo okunwanyisa. So Nabbi sallam yasonyiwa mutabani wa Mut'im bun Jubair. Teyeerabira birungi omusajja bye yamukolera, ne mu kufa kwe yasasula mutabani we. Ekyo kirina lesoni nene kye tutuyigiriza nti oyinza okuba ne munno si musiraamu naye ng'enkolagana yammwe ennungi, muddiza obulungi. Kale ne woba toddiza ye, ddiza omwana we obulungi. Nabbi Allah agamba hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Akusasudde akoledde obulungi naawe okola ki? Mukolere bulungi. So Jubair yawona nga tasasudde na mutango, Nabbi n'amuta n'addayo ewaabwe. Abantu bano Nabbi yatandika obalaba omu ku omu. Katulabeyo emitwe ng'ebiri 3-4 kwabo Nabbi sallam be yakolako. Mu bantu abajja mu maaso ga Nabbi sallam mwalimu kitaawe Al-Abbas. Tujjukire yagambye temumutta. Al-Abbas bamuleeta mu maaso ga Nabbi sallam amugamba, wadde gwe taata wange ogenda kwesasulira, ogenda kwenunula, era yamutemera ssente, ogenda kusasula ssente bwezi. Al-Abbas ne yeegayirira mutabani we Muhammad nga siina ssente. Nabbi amugamba olina ssente era ewabadde ova e Makka ng'ojja mu lutalo, ssente wazikwasizza mukyalawo. N'amugulira byonna bye baayogera, gamba wazikwatiza Abul Fadl n'omugamba kino na kino na kino, wenfiira mu lutalo okola bw'oti ne bw'oti. N'agamba ekyo tewakyogedde? Tinakyogedde, genda otumye ssente. Era ne baleeta ssente, Al-Abbas ne bamuta. Omuntu omulala bwe aba ali mu bawambe, mwalimu omusajja bali bamuyita Abul As ibn Rabia. Abul As ibn Rabia mukoddomi wa Nabbi, yamuwa muwala we Zainab. Naye omuvubuka oyo oba omusajja oyo Abul As ibn Rabia yagaana okusiramuka, ate nga alina muwala wa Nabbi Zainab musiraamu. Nabbi bw'amala okutuuka e Madiina yatumya Zaid, genda ndeetera abantu bange, famire yange n'abaana bange. Omusajja ono Abul As ibn Rabia ye yagaana okuzzaayo muwala wa Nabbi, mukyala we. Omukyala musiraamu, omusajja si musiraamu. Yasigala naye e Makka. Kati olutalo bwe lutuuse bamuwambye. Nabbi sallam amugamba ojja kwesasula ssente gwe mukoddomi, ozze kunnwanyisa. Awo bonna bajja tebaagadde naye nga bazze ku kiragiro. Ojja kusasula ssente oba tujja kutta. Abul As agamba kitaawe taata wa Muhammad, siina ssente. Gamba genda otumye ssente bakununule, ekitali ekyo tujja kutta. Zainab muwala wa Nabbi, mukyala w'ono Abul As, awulira e Makka nti abantu be bawambye mulimu bba, ate alina okusasula okumuta. Yanoonya ssente zanunula zazo bba nga taziraba. Kye yakola, yakwata ka necklace maama we ke yali yamulekera. Maama we ani? Khadija mukyala wa Nabbi. Yakwata necklace n'agiweereza e Makka enunule bba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alaba necklace ya mukyala we, memories ne zimujjira. Najjukira Khadija ebirungi bye baalimu n'ennaku ennungi ze baalimu, najjukira ne muwala we ennaku gy'alimu. Yagamba baswahaba, mukkirize necklace eno muwala wange gy'aweereza okununula bba, tugimuddize kubanga ngirinako ebijjukizo bingi, enzijukiza mukyala wange. Mukkirize tugimuddize nebba tumute nga tasasudde. Baswahaba bakkiriza kubanga ebintu ebimu ebyalabikanga Nabbi alinga alimu okwekubira mu maaso g'abamu,
nabbi teyakikolanga nga teyeebuuziza ku basahaba, yeebuuza ku basahaba, basahaba ne bagamba ya Rasulallah tukkiriza, nekiresi gitize muwalawo nebba tumutadde agende. Abul As bwatyo n'addayo e Makka nga tasasudde n'ennekiresiya, naye ng'agenda okuddayo nabbi yamuwa condition, nkuta naye bw'otuuka e Makka muwala wange njagala omukomyewo, kubanga gwe toli musiraamu ate ye musiraamu. Omusajja omusiraamu tasobola kubeera na mukyala atali musiraamu. Okkiriza? Abul As agamba ssebo nzikiriza, bwe ntuuka e Makka mukyala muwala wo ngenda mukomyawo. Era Abul As yatuukiriza. Bw'atuuka e Makka agamba Zainab, taatawo yagambye eddayo obufumbo bwaffe bukomye wano, siri musiraamu. Zainab yajja e Madiina neyegatta ku taata we. Omusajja omulala gwe tuyinza okuwonako ku baateebwa baali bamuyita Abul Arra al-Juhami. Omusajja oyo olwomutuusa mu maaso ga Nabbi sallam yeegayirira, ya Rasulallah ndi mwavu, siina ssente zitunula, ate nina abaana, nina abawala 3 be nalese e Makka bato, siina gwe nabalekedde, maama waabwe yafa, badde nkusaba onsonyiwe nzireyo nkuza abaana bange. Nabbi amugamba kwebyo byongambye ngenda kukusonyiwa, naye condition eri eki, saagala kuddamu kulaba ng'okomyewo mu lutalo lwonna olulwanyisa abasiraamu. Ngenda kuta oddeyo okuza abaana bo, naye toweetaba mu lutalo lwonna oba teweegattanga ku ggye lyonna erijja okulwanyisa abasiraamu omulundi oguddako. Omusajja agamba nzikiriza ssebo. Nabbi amuta n'agenda. Omusajja ono omwaka ogwaddako mu lutalo lw'e Uhud yakomawo n'amenya akakwakulizo ka Nabbi, yakomawo neyegatta ku ggye ly'Abakuraishi okujja okulwanyisa abasiraamu. E Uhud yali omu ku baawambibwa. Nabbi sallam yagamba gwe nakuwa akakwakulizo nga mputa okamenye, ne bamutema omutwe. Yagamba we bamutte, yagamba omusiraamu talumibwa mu kituli mirundi ebiri, tabojjebwa mu kituli mirundi ebiri, nti omuntu omuwa excuse tomuwa ate gwakubiri. So omusajja oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yalagira ne bamutta. Abasajja abalala tetujja kwogerako, mwalimu Suhaib ibn Amr y'omu Nabbi sallam be yata. Omusajja oyo yali mutontomi n'abalala, naye olw'obudde katubakomye wano. Naye ng'olutalo lw'e Badiri bwe lutyo bwe lwatambula, abantu abatasobola kwenunula na ssente oba Nabbi sallam baatasonyiye yabakwasa oba yabawa emirimu egy'enjawulo gye balina okukola. Abaali bamanyi okusoma n'okuwandiika yabawa abaana b'obusiraamu babasomese. Musomese abaana bano paka bwe banaayiga okuwandiika n'okusoma. Bwe bayiga okuwandiika n'okusoma nga tubata. Abaali bamanyi emirimu gy'emikono oba kubajja oba kubumba, abo nabo Nabbi sallam yabagamba mukole ekyo, kasita musomesa abaana ne bayiga nammwe nga mbata. Abamu bataasonyiwa Nabbi sallam yabagabira abasiraamu ng'abaddu, gamba gwe genda n'ono ng'omuddu naawe naakutwala ng'omuddu, yabatwala nga basiraves. So zizo options 4 abawambeze babayisaamu. Be baasonyiwa nga bwe tulabye, be batta Nabbi be yagalagira battibwe, n'abo abeenunula n'abo abaatwalibwanga abaddu. So bwe lutyo olutalo lw'e Badiri bwe lwaggwa, naye lwaleka luwadde message eri Abawarabu n'abantu abalina obukyayi ku Nabbi sallam nti abasiraamu si bangu, balina amaanyi, balina obusobozi okwerwanako. Olutalo olwo lwaleka obusungu mu mitima gy'Abakuraishi, era Mungu wali wasaasidde. Olutalo oluliddako olw'e Uhud lwali lwakwesasuza, ng'abasiraamu batukuba batya, nga batuddako batya bakamanda baffe, nga batuwambako batya emaali yaffe. Baakola ekisoboka kyonna okutegeka eggye ate erisinga lino eribaddewo, bakomewo balwanyisa abasiraamu. Ekyo kyaliwo mu mwaka ogwokusatu olutalo lw'e Uhud. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.